ongere n'okwetereza bino okuyimba nga bwogamba nti guno mulimu, so buli omu akola omulimu gwe. Naye sirowooza nti mu Uganda wali alina layisinsi y'okkuba abantu. Tukkirize nti okuyimba mulimu, oba ow'enyalemu akugambye nyimbira muyimbire, oba owa opposition agambye owa Nuupu agambye muyimbire, kubanga okuyimba naddala mu kiseera kya campaign byebiseera ebanga Christmas. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo, nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ateera osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki, nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV, osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kubanga butera okuwangaala olumu n'okusinga. Okikkiriza nti ebyobufuzi biyingidde indasitule yaffe? Kind of bigezezzaako okugiyingira, naye indasitule bijja kutuuka tubimanyiire kubanga bibadde bipya kusooka. Luli omuyingi nga tetuyingira byabufuzi, naye kaakati ate tubiyingiridde. Kati nakyo kizze, naye nakyo abantu banakimanyiira, nakyo bajja kukivaako. Ndaba ng'ekiri mu kwawulinya abawagizi nti ogenda tuuka ng'ate ukanpoza okutandika engeri kigenda okubeera nga kyawulamu abawagizi bamwe, kuba bajja tuuka ng'eyanyumirwa ng'oluyimba lw'amayinja just because mayinja avuddeyo n'abaako political side gy'ateekinga agenda kukakibwa okukyawa mayinja. No, ekyo kijja kutandikawo naye kijja kutuuka kikomeewo. Kati njagala nkulaga ebyafaayo by'eddiini. Edda wabangawo entalo z'eddiini n'osanga omusiraamu ng'alwanye n'omukristaayo, omukristaayo alwanye n'omukatuliki, n'ebyatuuka nabyo ne bikola ki, ne bivaawo. Kandi bino ebyawo nawagira kibiina kino, onawagira kiri, naye bijja kuvaawo nti mu nsi zitusinze okukula ensi nga Amerika, omuyimbi avaayo n'awagira Trump, ono n'awagira oli, ono n'awagira oli mu campaigns. Naye campaign bwe ziggwa buli omu naddeyo n'aweereza Abamerika. So wano tubadde tukyali ndowooza tukyakiraba ng'ekipya, naye nano bigenda kufuuka bya bulijjo. Tukkirize nti okuyimba mulimu, oba ow'enyalemu akugambye nyimbira muyimbire, oba owa opposition agambye owa Nuupu agambye muyimbire, kubanga okuyimba naddala mu kiseera kya campaign byebiseera ebanga Christmas. Omuyimbi bwe bamwetaagira ebanga season, eziba season, noga mu campaign eba season, Christmas eba season, Easter eba season, Idi eba season. Kati omuyimbi bw'ofiirwa season nga tofunye, then ate ekyo omwaka munaba okuba kusa. Nolwekyo tujja kukimanya nti abayimbi nabo bakola bizinesi ng'abalala. Naye ow'omukikugu bw'atagamba gwewagira ki, sijja kubuuza gw'okola ki, ne mu masomero ng'oli bw'atabuulira nti lino lyaki. So naffe bwe tunaakitwala nga bwe twakufuula omulimu bajja kutulika. Mutabani wo baamukuba eyiganga alien scheme, era nga y'omu ku bantu abavudde ne bagamba nti baba appreciatinze kimala to the extent nti n'ebivundu nga bitandise okubeera nga bifa olw'abantu abamu okuvaayo babeera bakyanganya performance ze, bamukuli kati yalinamu ggwanga ddala yagenda kufuna bujanjabisinga. Embeera eyo eriwo saa zino mu bayimbi ogyogerako okubeera nga bakubirira. Sooka tukivumirira, ate ongere n'okwetereza bino okuyimba nga bwogamba nti guno mulimu, so buli omu akola omulimu gwe. Naye sirowooza nti mu Uganda wali alina layisinsi y'okkuba abantu. Olwekyo ekyo nga bwe kiri tukimenye mateeka, tukireke tugende ku bintu ebitugattako. Nga nkumaliriza mukama wange akasembayo mwaka ogujja tuwagirani. Kikyogamba ogenda kuwagirani nanti n'abayimbi mulina okulonda. Ekyovalaba bagiyita security ballot. Wagira gw'oyagala. Nganda wanga gwalimu ku Nebalama. No. Anti kati bafaani bo bagala kumanya tusimbe security ballot akalulu akeekyama. So wagira omuntu gw'okola ki? Towagira lwako omuyimbi wamuwagira, towagira lwakuba taata wamuwagira, wagira olw'ensonga zo. Njagala nsooke neebase
abantu b'ekikadde mu kikadde okomyawo musiki abantu bwe babadde babalanga atakyayagalwa naye ng'ekyo kibadde kya bulimba kubanga musiki mu mitima gy'abantu ye mutuufu alimu. Naye njagala okwongera okwebaza MTN be bantu abaatulera ffe mu Eagles, naye beebaza okuba nti tebatutadde paka leero. Era bwe ndabe nga MTN eyimiridde ne Sophie Nantongo nemanya nti MTN emanyi music, tugikulireko mu ngalo. Sophie Nantongo si muyimbi wa kwogerera. Sophie namulabako nga muto nga tanenkana nga bwali, naye saamulabako nga upcoming. Naye namulabako nga muki nga muto, naye saamulabako nga upcoming. Yayimbanga n'ayimirira n'ogamba yes, oyo ayimiridde. So okuyimba akumanyi. Era mmanyi nti nga 2 ku Lwokutaano luno olujja abantu abaagazi ba music bagenda kufuna ekyo kye babadde baluddewo okufuna. Sophie olw'okuba sikulabangako nga oli upcoming, nange obuyimbawo bwanyumiranga nnyo. Actually lwakubona omwana akansoose ono Sweet Maureen nange akona kagala nakulinda omulongo wange nakuwondereyo mu lusaaku musana pereketya nkuba omuyaga bw'oli bwa nakulondawo mbe naawe nakulinda mu kubekunta nakulindako bw'olivaawo olisanga nkulinze. So wayimbanga nga ndi eno mu kateni zetwayitanga wings nga nange nkugoberera. Tovalaba ebimu nabikwata, ennyimba ze zimu nazikwata. Oli muyimbi bulungi era nange bw'onooba oyimba obuyimba bwo obumu nja kuba nzina, obumu nja kuba mbuwuliriza nga muntuddemu ku mutima. Era omuntu yenna aneeteeka mu katebe kange mwolire gwokola oli nange olina okundekera awagazi. So nange neesunze okulabako ku nnyimba ennungi. Sophie Nantongo ng'oyimba, mwebale nnyo mwenna abataddemu ssente, bapromota abaavuddeyo okukomyawo music ono. Tukyaba wano kubanga abantu abawamu gaapu ne bagisangisa nga toyabaaka. N'olwekyo nga 2 ku Lwokutaano nkobola abantu bonna ku Serena Hotel, mujje tunyumirwe tuyige nga tusanyuka. Mwebale nnyo, mwebale ddala.